ng'omulabako n'okaabira obujja ne bukuluma nenga tokaabidde muntu mufu. Naye ku myaka gino n'okaabira omuntu nga tomulaba oyina abaana oyina obuvunaanyizibwa ng'olaba puroguramu ze mwatulanga nga muteesa tukyamulaba. Mwamala okuzaala abaana bavuddemu babuuse kuba baali balongo si bwe kiri ne mutyo batwala mu kyalo baziika. Twatya kuba ye yatya olw'ensonga yagamba naatwala ntya bano abaana kuba maama wange ali si yakola ki si yanzaala sijja kukwata abaana bano yajjaali nakati gyali sezaala wange mulamu yatya nga siina we ngenda kutandikira ne tusalawo nga ffe ku ntegeera yaffe nga bwe twali nga bwe twali tusalawo abaana tubayeejo bayiwa presenters mubasuule mu kasasiro kituufu kasasiro oba byebizibu paka olwaleero sinza kugamba madamu Adija ni madamu Adija Katonda kubanga omuggo n'atakuba muggo gwakufiirwa musajja gubadde osula naye mu buliri namwandu buluma ku myaka sinzira myaka emeka genda kwanumye sina gwe nsobola kusaba kozi byenkola nganze ng'omuntu wanakeera naabiwakanaga munnange nze ngenze siiba bulungi ne musaaga era ng'omuntu mugamba tondeekanira genda nagamba gono olina okunsiibula obulungi nno nzijako omuzannyo gwo ngamba kale gwe naalongo wange gwe namwandu wange nno nja okufa wano gwe gwogenda otuula ku ntaana yange nga namwandu nga tonkuba bisiraani naawe oba namwandu buluma ate tusobola kumanya nti ogenda fuuka namwandu wabula ekyebikiro buli muntu kimuyisa kike. Madamu Adija nze neebakanga nga ngugumukanga nga simanyi ngugumula nga ndoota ekiro oba weebase ng'olaba akujjira yenna atirika omusaayi yenna atiisa nogamba nze mpulira ne mu nnyumba nkola ki ntyamu ng'olaba ajja ng'olaba nga ayagala okugwira n'otuuka omuviira n'odda eri ebbali ng'olaba ali mu ntiisa y'amaanyi olaba atirika omusaayi yenna ali bulala ng'ebyo obiraba naye ng'omuntu taliiwo nga taliiwo nengamba alabikero yali mbanne yakoze eki yatamidde omwami yali anoonya mukyala we naye baafiira mu accident yali emu era bwe yagenda yali anoonya bamuwa ebigundi ebyali mu waleti basooka mulaga mulambo gwa mwami wange bamugamba munnange olunaku ono baleeta ono lwe baayita nono bamulaga emirambo gyagiwerako ng'esatu bamugamba ne bamuyita n'omukyala naye nga mukyala we yafiira era mu kabenje ke kamu nze bankubira nensooka nempakano kizibu okukkiriza nagenda nzikiriza mpola kizibu okukkiriza nagenda nzikiriza mpola paka n'olwaleero nina obulumi tebugenda kunzigwako ntya obadde naye simanyi wabula abantu bannange mpakumagezi agaŋŋumya nga nze omuntu naye mpuli okuguma kukyaganye neegumya naye kikyaganye Madamu Adija. Omwaka guno nabasuubiza tugenda kutunula nnyo mu bulamu bw'abantu twagala okumanya ku stori za buli muntu obeera oli eyo ng'okyakaaba ebizibu naye ate wabeerayo abikusinza so bw'obiwulirako oyina engeri gy'oguma n'ogamba nti owange kaate kankole ki kaninyemu ekyawakati abantu gye bali eyo baagala kwetuga nagamba tofiirayo na story nkubire essimu ojje wano ogitunyumize tufune butya bwe tukuwabula. Nina omukyala wano omulungi mwana muto naye bw'omulaba oyinza okulowooza mukyala mukulu sayinza okulaba ali maama nange sayinza okulaba babiri Rose oli mulongo ennyabo abalongo temubonaabona naye kati nakahostinga abalongo babiri nga balina ennaku ennaku terina gweboola buli omu emusanga ate buli muntu ennaku emuyisa bubwe emusanga bubwe otyo awo olwatuuka olwatuuka nga begambye nti amannya ndi mulongo babiri Rose nzaalibwa okuva e Masaka Kyanjale nga maze ebbanga nga njagala okufuna wemba nsobola okukaabira ennaku yange
kuba emyaka nga bondaba siri myaka mikulu nnyo nate ebizibu binsinga obukulu kuba essaawa zino ndi namwandu so nkugamba ebigambo byange bino nga sisobodde bigamba muntu yenna ne mama nzaala kabeeraani nga nsobodde okubanga mpulirako bagamba abantu mukaabira wano mukaabirako wali nenjagala obanga mwe neetuuseeko ekikyamu naye nemba nga ndi awo ne ngamba sijja kwetuusaako kikyamu kanti obe n'ensi gyeri nkasuka gyerikola ki kati mbadde ndi awo kwekukwasaganya maama essaawa zino kyenjogerako ndi mukyala namwandu nga bemundaba sikiwangaliddeemu nnyo naye ate nga kinyigiriza okutuuka kati essaawa zino era madamu Adija badde ngaeyo nga mpulirizanga nemanya nti mubulamu ebintu ebisinga bituuka ku bantu naye nga tebituukanga ku ggwe wekka n'abalala bibatuukangako naye ennaku y'obwannamwandu ng'oli mwana muto ng'oli muwala muto eruma tenyumizika teggwayo tokoma kaaba buli lukya osigala okaaba wabula olaba ku baana boba osigazizza osigala okaaba amaziga tegakala buli lukya geyongera kolaki geyongera kutonnya buli lwobeeraawo n'olowooza embeera gye mwalingamu nga muteesa mukwatagana oyongera kaaba ku mukwano weeguli oyongera kaaba n'olowooza olunaku lwewebaka olusooka kubuto ne lukuluma n'ogamba ye olowooza omusujja gwe gunnuma kiki n'olinda obudde buzibe n'olinda munnaakomewo ewaka nga tomulaba n'omulinda n'enkya nga tomulaba empewo omusujja bulubuto kuluma kufunamu awo n'okubwamu mu lubuto awo bina n'ogamba baali mikwano gyakomawo oba jja oba ali wali oba ali wano oba ali mu muzigo gwa gundi oba ali mu bwenzi bina n'obirowooza ne biggwayo naye nga byolowooza si byebyo bakyala bannange okaabiranga omusajja ng'omulaba nti ali wa neiba wali yayagadde mukwano gwo bayayagadde ani ng'omulabako n'okaabira obujja ne bukuluma naye nga tokaabidde muntu mufu naye ku myaka gino n'okaabira omuntu nga tomulaba oyina abaana oyina obuvunaanyizibwa ng'olaba puroguramu ze mwatulanga nga muteesa tokyamulaba tokyalina kyolina mugamba nti munnange kino naye nga mwateesa ku myaka gye mulimu nga tulina okukola kino tulina okukola kino naye ng'olaba puroguramu ozibala bw'omu tokyalina kyobala kitambula nga toyina ddala wootandikira gamba nti neddaala ntandikidde ku siteepu kinninye ntuuke wano ng'eyalibadde munna akukwata ku mukono akusika omukono mugaye nti bane tukole bwe tutufunye abaana tukoze bwe tuti nga tokyamulaba nga mwali musinde ekizibwa musiibye enjala n'omanya nti waali tunanywa amazzi n'ogamba waayo oba leero tambuuzizo batanyeze naye wali wa neiba waali ajja kukyusa ekkuba eri amutwala akoleki akomewo naye nga madamu Adija talina kkubo ligenda muzza bamukutte ne bapakira buli wamu ne bamuteekayo ng'olaba tagenda kudda tolina wogenda musaba nti ono ne bwabeera nnyoko ne bwabeera kitaawo ne bwabeera muganda wo ne bwabeera ani olutalo oba osazigadde dde olwana bw'omu ate ng'era tosobola kulwana lutalo olwo n'omalako nalwo oyina kwetaaga bantu balala so madamu Adija sanyuse nnyo okulaba era mbaddenga mbeeranga eyo nga nkaaba nga baluli bwolwo nange nenfuna bwenkubira omulanga bantu bannange bampe ku magezi bansalye ku magezi mu butuufu mpuliranga benyumya si byessanyu nate kimpanisa ng'abantu tebannaba kusalira ku magezi ng'omwami wo tannaba kufa obulamu bwali butya twasinkana mu kibanda ky'omupiira Masaka ekinone nange nandaba nange nemulaba n'atandika nga abantu babeera bamuwola omuntu nti alina omuntu gwe yeegombye naneegomba ne twogera nampaamu awo akasooda ne tunyumyamu n'akwata ekkubo n'agenda ewaabwe Lusaalira nange nensigala ekinone ewaffe mu ttawuni enkeera naddawo nnyini nanoonya akanamba k'essimu nakafuna nali ndi awo nga nkubira nga munnange mbadde njagala ku meeting
nkulabe twogere wandabikidde bulungi tuli mukyala mubi nange nenninda ajja akole ki a meeting era nenzira ku kibanda witwasinkana okusooka natuukawo ne mulinda nalindya ngazze tunyumyamu nange atuula ali bakoma akacupa ka soda nenkakwata nenkakola ki nenkanywa mala okanywa nangamba naye ofaayo nze waffe gyembeera mama wange aliyo si yanzaala step mam we nangamba mama wange aliyo si yanzaala naye mbadde njagala tugende tugenda kutuukira ewaani ewa mulamu wange ewa muganda we mukulu we era amanyiddwa amannya ali awo lusaalira netugenda netutuukawo nakubira nafuna boda namutumya nengenda nemusanga we ewaabwe tutuula tunywamu nangamba nti wano nanage ewaabwe nanga nesikutuusiriza waka olw'ensonga maama aliyo si yakola ki si yanzaala mama wange si yali maka niyo no gwenkutuusirizaako mukulu wange omukyala nanfumbira yali badde nga mujja wange olwo olunaku lwennyini lwe mwasinkana lwe yagulira kasoda lwe lunaku lwe lumu lwe mwagenda nedda nnyabo nedda madamu adija twasooka tukola appointment enkera nitunyumyamu twanyumyamu nangamba genda eka olwaddako lwalinga olunaku olwokusatu nangamba titujja kubeera ffena ngasoose kutwalawa waka banajagala ndabewa wobeera kuba ebyo ebiseera we nalindi nga nabo abaana babawala bembeera nabo naye nga tuli baluganda naye nga tulina ennyumba wetubeera nga nyumba ya family nga tubeera wammwe era nawo waali waka naye kuba nti nali envubuse nali myaka 18 nga giweze nga sikyatya nti bamama agenda kulowooza kyo baki nga bwendi ndi mugumu nga ne baana bamanyiza nti baki ekibaddewo tewali buki tewali buzibu madamu adija twabigenda ewaabwe oyo omukyala wa mulamu wange alinga abanga mujja wange kangamenti abanga mujja wange nanyaniriza natufumbira netulya tumala okulya netukwate ekkubo tunyabona tudda ekinoni emasaka nakwate ekkubo nadda e Kampala zenesigalayo ekinoni kuba gye nali mbeera bwe yagenda waayitawo ebbanga lyali lya myezi nga 3 nga twogerezeganya ku ssimu nkwogerezeganya ku ssimu nengamba ofayo bwofuna obudde n'olinnya nojja e Kampala nomeeti nga nemuganzi bana e Kampala yali yabeera Kampala yali abeera Kampala yali azze kukyala kwolwo azze kukyala waabwe luza waabwe yandaba naalaba nga mulabikidde bulungi bibeerangamu era ng'abantu bamu naabeeramu Katonda nga yabategeka nga tubeerawo gamunenze ebikampala sibigikola ki sigitegeera nangamba ogenda kulinnya bbaasi wogirinnya ojja tuuka mu Kisenyi nja kuba nkulinze nange ninda nga ntya ngamba ekampala gye simanyi wali tojjangako mu Kampala bukyango bwawe nali nayitamuko nga ndi muto ne maama nga agenda ewaabwe kuba mange mukyala w'engulu nayitamuko ne maama naye nga sikibibeeramu nga manyi kubeera Masaka tawuni kuba twali tukulira ne maama byaki atundatunda ebintu awo nze mbeera eyo Kinoni Masaka era nga gyembeera twatuuka nangamba ng'omuntu era ofunamu omutima ogw'okubya n'ogamba owaayi kantambule ngene nsange munnange ebiseera tewaliwo nnyo byamasimu nnyo kwata emmotoka nalinya na kimotoka kyamatooke emmotoka zimbuze sajja nga ndeeta tuuka nkunguza motoka nagirinnyako bwali sawa nga 5 ez'amatooke tezitambula nnyo nga nzijja nga ndeeta nga bandika enateete musajja nga ngamba aya nateete olaba nti yewe ntikulidde amatooke wano osobola ofuna taxi nekwongerayo nekutuusa mu paaka olwo akasimu enamba eri kapapula bwetuuka ina omukola ki omukubira ku akasimu kubino bikolo boxi sawa sente zigula esimu tezakola ki tezaaliwo nga ntuuka bwembaga bannange essimu banyigireko nkubira omuntu bwati ne bwadi kirungi olwagikuba ng'eyitamu katakwata kiddamu eyitamu katakwata ngamba kakati nno nfudde kanfiire Kampala gye sikola ki kyesimanyi
ngamba ngezaako ng'agikwata tukambuza oli ludda wa nga ne street gye mulaga sizimanyi nga wanyimiridde paaka kambuza paaka enkadde oba empya nga nze bantadde mu paaka nga kati funa wooyimirira funa owa boda yenna omugamba akuteeke ku gundi y'omu Kisenyi ku paaka y'omu Kisenyi biseera ne paaka yali teriiwo essaawa zino eriwo nga nzija abandeeta ganyimirira nga ninda munnange akole ki ajje kati ndi awo yagira ku piki nga atuuka munnange nga tusanisa okulaba nti kale afuna wanteekaawo nga ndi byensaba sibimanyi nabimanya byensaba byengenda kulya ugenda kulya ki konze byonna ebiriyo amugabo obeerayo akatogo ne caayi bampe ebyo nga chipusi ne chicken gwe tebikuwoomera abimpomera mbimanyi byo annange ekyalo embeera embi ekyalo namanyira byaffe bye Masaka manyi matooke gali mu bijanjaalo akatogo ne caayi nga bakampa ntuula mbinywa alo binywa nga mbuuza kakati tunayo tugenda okusula nti kale nenga ntyamu nga bannange gyenze sikola ki simanyiiyo naye nga omanyi madamu Adija omukwano omuntu aba akutegekedde ekintu tomanya kwate ekkubo tuuka mu nnyumba mulimu akafaliso mulimu akabedi kava nalabira ddala nga wamma wentuuse ndi bulala ate nze ali e Kampala nkeera madamu Adija nkeera kwate 12 azindekera analabira neŋŋamba nze kati buno obulamu naddamu kukola ebijanjalo e Masaka madamu Adija toseka naddamu kukola ebijanjalo e Masaka puroguramu ng'etandika mama abaana bange nti abaana manyi bye bazaala simanyi nange tubeera waawo wiiki esooka ey'okubiri ey'okusatu mwezi gukonyi nga mugamba naye bannange tebamanyi wenkola ki wendi si kirungi soke nninye enkole ki soke nzireyo nadda abange nakuteeka ku costa gwe kutuusa vaamu bagambe gyokola ki gyoli okomewo nange bwe nakola nfunye life ndaba life ennungi bakulekere biri bulako wali byonna mbisanga wali neŋŋamba wano wendi ntuuse era olwatuuka asisitamba bannange nti wangi muli mutya saatulawo nakiseera nga nkwata ekkubo nga ndi kunkumba nkomawo nzigenda okukona 12 nga ndi mutaka mu Kisenyi mwe yannona luli mugasebo mukama wange natuuse dda ntuula naye eddembe giryakoma okuba eddembe n'obulungi mukama naaluuka nkuba omuggo nfuna olubuto lw'abaana 2 natyo genda ngambe maama tinfunye olubuto amanyi gyendi ndi mukola bwamugamba nti ossa Kampala kukola nagambako muto wange namugamba wabaawo omuntu omwandaba nzitoye namugamba 2 namulabako muzito nagamba oyo bane bona 2 nabona bazadde ku lujja ye nga takola ki nga tafunanga lubuto mulimba afuna lubuto lwesaamanya nti obalulikki ambeera na lubuto lwaluweza emyezi 8 nga luvaamu nga lw'abaana 2 bwe lwavaamu natyanga nze nali sisuubira wazaala terwavaamu kubanga emyezi 8 ng'olwo olubuto olusooka olubuto lukomako egyo emyezi kale namala kufuna ko obulwadde ndwala omusujja nga gw'amaanyi bampa ekitanda nalwalira mu kiriniki omusawo n'angamba ggwe abaana bano baba badde bakulu kasibimanyi era ng'omanyi nti bye bisooka muwala ffenna twatyo abaana obatwala ewaka abaana twabayiwa gye bayiwa placenta abamaze okuzaalisa abaana
gye twabayiwa. Olinde kunziriramu mwamala okuzaala abaana bavuddemu babuuse kuba baali balongo si bwe kiri ne mutyo batwala mu kyalo baziika twatya kuba ye yatya olw'ensonga yagamba naatwala ntya bano abaana kuba maama wange alyo si yakola ki si yanzaala sijja kukwata abaana bano gyali nakati gyali sezaala wange mulamu yatya yangamba kakati nze ngenda kukola ntya omusawo n'okufa kati yafa n'akwata abaana n'abazinga n'agamba kati tukoze tutya mugamba nange sina kyakola taata wabuwuyo waali kati naye naatya naga sisobola kukwatako bungende maama mugambe ntya aliyo si yanzaala maama owuwo naawe sigenda ngayo takola kitamanyi nga siina we ngenda kutandikira netusalawo ngaffe ku ntegeera yaffe nga bwe twali nga bwe twali netusalawo abaana tubayejo bayiwa placenters mubasuule mu kasasiro kituufu kasasiro wabye ebizibu paka olwaleero kusinza kugamba madamu Adija tewaayitawo bbanga nenfuna olubuto olulala olw'omwana omulenzi waali tewaayitawo bbanga nenfuna olulala nga omanyi omukwano gukyali wamu ne madamu Adija Katonda kubanga omuggo n'atakuba muggo gwakufiirwa musajja gubadde osula naye mu buliri ng'obadde osula naye n'okyuka n'omugamba ne wasuza otya osiibye otya n'omanya ssaawa 12 akoma bw'abaana abagokya n'ogateekeko abaana ab'amabisi n'ogakola ki n'ogateekeka bw'aba alya kawunga oba alya kiki n'okitegeka naye madamu Adija kiruma okufiirwa omusajja ng'oli mwana muto nga n'omwana gw'oyina b'olina tebagenda kumanya kala ya taata waabwe ng'olina kubannyonnyola nti yali afaanana bw'ati olina kukozesa bifaananyi n'ogamba nange wa olina akafaananyi okakwata nga kyatika osobola okunnyonnyola abaana nti yali afaanana bw'ati madamu Adija bannamwandu buluma ku myaka sinzira myaka emeka sina gwe nsobola kusaba kozi byenkola nga nze empulira bwendi mumpe ku magezi simanyi kyakola bannaye abantu gyabali ku HK Media nze Hadija Kigozi omwaka guno tugenda tunula nnyo mu life experiences and adventures obulamu bw'abantu mujje tunyiganga n'emitima gwe naali eyo olina story gy'oyagala otubuulirako jangu otubuulire ate tulabe butya bwe tukuwabula kiki ky'oyagala tukuyambe n'okutuwaako ku story yo ne tuwulirizaako ate ne tulaba ki ekigenda maaso olunaku olwaleero ndina omukyalo n'omulongo babirye eyafiibwako omwami we gwe yali ayagala ennyo ate nga agezaako okubeera nga atunyonyola newankubadde she got so emotional nenjagala nsooke muleka kakane njagala nnyo okubebaza mwena abatulaba mwena abasubscribinga mwena abapya ku channel eno ng'ondaba omulundi gw'ogusooka nyiga akagambako ka subscribe bwotyo beera ng'ojoininga show bw'oba oli ku Facebook ku Instagram ku TikTok ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba babiri njagala onzizeeyo wali nga omwana ofunye olubuto olwokubiri byali bitya olwokubiri nalufuna nentuzaalira mu mukwano kati wali mbeera jayinza kugamba nti bakino oba tayagala lubuto batakola ki batayagala mwana tayina lwe yalandazeko nti omwana gwozadde simwagala era abaana be yali abaagala naye numwa nnyo olwaleero noonya bwe ntuuza abaana bange mbannyonnyole kala ya taata waabwe bafaanana bwati kinnuma kyano bagamba nti kino abaana bakitegeera nti kitaabwe yafa bakimanya kubeera tukane mbagamba nange temulina taata wammwe mubeere abaana ab'empisa mugondere ensi wogikwata obubi naye kwata buki nga taata yali mukwano gw'abantu nange kennyini mundaba sina buzibu n'abantu
nembere n'empisa mbeera abaana abalungi ensi gyeri basuula gye mujja okukola ki gye mujja okukwatagana n'ensi madam nsanyusa simanyi oba nsanyusa oba simanyi. Okay, kati njagala ombuliremu awo ng'omwami akyali ku nsi nga mulina ng'ofunye olubuto olwokubiri oluzadde kati kitwale ng'omwana amwe yasooka omuzadde obulamu bwali butya okutuuka paka omwami we yafiira? Tabwali bubi yadde twali bagagga nti tuyina n'ekitono kye twalina twalinga tukisheyalinga. Omwami yalinga akola ng'avuga booda era nga ye muntu amanya gy'abalaze amanya nti alina okudda afise kaafisizza akawa abaana be naye kibi nti kiri nti yafa abaana bakyali bato. Kyekyamutte enfaaye yali etya? Enfaaye ng'omuntu bw'anaakera n'abiwakanaga munnange nze ngenze siiba bulungi nemusaaga era ng'omuntu mugamba tondeekanira genda nagamba gono olina okunsiibula obulungi nno nzijako omuzannyo gwo. Ngamba sha kale gwe naalongo wange gwe namwandu wange nno ndi okufa wano gwe bwogenda otuula ku ntaana yange nga namwandu nga ate onkuba bisiraani naawe nga bw'onoofa abalala bajja kumpasa tubeera mu lwali ndi okusaaga ng'abantu bawamu njakwata kawala nga kagamba maama kaitanga kanati ke Natasha Ntongo gamba nati mami agoli maama wange ng'ayita akatabanike Jonathan Kawuki nga bato nga bomanyi bati baddamu nnyo talina nnyo bigambo nga basiibula ngasobola okunyaka ka ice cream akakika baafunye nga family tetuli bubi nti tuli bulungi naye nga we tuli buli muntu amatita kyaba ifunye eri munne naye mbulamu madama nti gye bwannamwandu buluma simanyi oba babufunye nga ba myaka mikulu bubaluma nga fe babufunye ku myaka emito simanyi naye nze bunnumye ne bunnoza ne bummatiza obwannamwandu buluma ate tusobola kumanya nti ogenda fuuka nnamwandu wabula ekyebikiro buli muntu kimuyisa kike. Madama ndijja nze neebakanga nga ngugumukanga nga simanyi kingugumula nga ndoota ekiro oba weebase ng'olaba akujjira yenna atiiriko omusaayi yenna atiisa nogamba sha abika ali mu bwenzi alina gyali yali mubakazi be akomawo n'olinda. Ebyo ebiseera yali avudde wawaka nga taliiwo? Yalinga atera olwolumu okubeerako mu mikwano gye n'akomawo naye ng'akomawo leeti ssaawa 7 luusi meka ng'amiramukko kenge bawayombera akenge nimuga munanga omwenge nangamba gwe mfanga omwenge totulanga ku mulambo gwange n'ogugamba nti gwafudde mwenge era tunziika nga banga afudde mwenge naluka ngamba gwe sera ayogera byamirambo ngayogera ngamba gwe mfanga ngulabanga mwenge gwe gunzise tonziikanga naye ate manyi ogenda kutula ku mulyango mulambo gwange nga namwando nga tunkuba bisiraani nawe buufa n'ofa nga bw'omanyi olwali waka ninga tumanyi omuntu kyagamba ddala bya kibiri serious ndamati gyabanga webase ng'ogugumuka olabanga omuntu abadde atudde mu ntebe n'okoleza ettaala tomulabawo ng'olaba omuntu alinga atiiriko omusaayi ali awalinga gwe batemya olubalo olw'amaanyi ennyo tomulaba nekimbeerako okumala ennaku nasooka nekyasooka nekimbeerako nga tannaba na kutuuka ku ezo nnaku ze yamala nga munoonya kuba namala ennaku zaali 3 nankuba ku masimu agamikwano gye bannange mwamulabyeko eyo naawe bwe bali kutawanyula bikunoonya musajja munoonyako ki mweyagala dda muzadde n'abaana era okyamufiirako bwoti konze bannange nze mpulira ne mu nnyumba nkola ki ntyamu ng'olabajja ng'olabanga ayagala okugwira n'otuuka omuviira n'odda eri ebbali olaba ali mu ntiisa y'amaanyi olaba atiiriko omusaayi yenna ali bulala ng'ebyo obiraba naye ng'omuntu taliiwo nga taliiwo naye ngamba alabikero yali mba nnene yakoze eki yatamidde naye nga byendowooza teyatamidde byendowooza siina bwe ngamba nti wawano baali wa mukazi wali obaali wano naye ntukale njala ngamba alabika afuna mukazi mulala n'atakola ki n'ataŋŋamba
nengo tuko okwebaka ekiro bwowuli ekigere ekirinya ugamba wuya akomyewo bwowuli ekintu ekikola kino ngaba wuya akoze ki nentuka n'okusituka nenzigulawo oluggi nga manya agenda kuyingira mu nnyumba madama Hadija nako okutuuka wezaatuuka ajja ayisa omusaayi olaba akugira ng'olwota ogugumuka ng'olaba ng'oluggi oluggule ogenda lukonako nga luki nga lusibe nogamba kati kambikule katene osanga anajja n'alingiza mu ndabirwamu niwana batakonkonye kuba byali amanyire ebyefujjo nga jana akonkona ku luggi naayita Natasha baby nati gulawo mama nzigulyago mama oyo ngano okunywa omwenge leero ntamiddemu ebyo byonna ennaku saabikola ki kati olwo kale watandika okuloota ebyo ebirooto ng'omwami tannaba kugira nga tannaba kufa ng'akyali mulamu naye nga bikujjira buli wabeera agenza okunywa naye kennyini alekanga abaako ekigambo kyakwereekereza naaluka gamba gwe olowooza nja kufa mwenge sijja kufa mwenge lwenaafa nja kufa Katonda yakoze eki nga yanzise ate bwe nfanga nenfanga omwenge tontuulangako nga namwandu wange gamba kirabika byayogera omanyi Madama Hadija abantu boogeranga nogamba bino byalwali baatamiddemu baki n'olowoozi babyamboozi naye olunaku lwakya hayimuka nambuuza leero tuwangololedde nangoye embuuza owaayi leero naawe zigololikoko olire wezimenya oye naalongo wange leero ngonvuddemu wali badde ongololera kuki ku ngoye kuba wammanyiiza buli kimu okyenkolera kati leero mpaddeyo nagati weerabira olina okunsasula nakunyiga ng'ozadde kati nange olina okunsasula kati yoza engoye zange golola engoye zange ozooze bulimu olina okukikola ng'omukazi bwalina okukikola ntudda mu lwali awo ntudda mu kusaaga tuyafuluma ali akugamba omugololere ng'alagawa yanga bagambye alinaku waalaga ne mikwano gye naye agenda kusooka kuyitira ku mulimu bw'amaliriza alina gwagenda okulekera piki yagendeko mukyalo yanga agenda Masaka kisaama yasobola kuyingira mutima gwa muntu mugamba nti munnaye bakyangamba eddala kiki kyekyo bwe yagenda oba yakoma mu kkubo teyatuuka olunaku lusooka luyitabo tulinze omuntu yakugamba nti akomawo kwolwo yagamba amalayo nakumeka yangamba bugambye nti kubanga omuntu yenna bw'aba ava awaka akugamba nti mama gundi ngeze ngenda komawo ku Lwokubiri oba ku Mande kale twalina kusanga nga kungi ngasobola okugamba yibwe ngenda ogenda kuŋŋamba ki ze njagala ze ngenda okumalayo kujja kundabirawo nga nkoze eki nga nkomyewo wabula kyoba omanya tegeka ebyokulya ebyendi obikola ki obimanye nemugamba mwamanyira kawunga na bijanjalo koje era mwe kali mwina omuzannyo omwamanyira abakazi mwagala nnyo okulya ennyama kujja fumba ennyama zofumbira ebijanjalo n'akawunga ombuuza nti amumeka ze ngenda okufumba buli gyofumba ng'ogibala paka lwenkomawo mbeerawo ng'ozibalako nze kati mbeere ku seppiki gambala nti 1 2 3 4 mbeerawo ngambala seppiki koye olina okukikola kuba nze ndi bbaawe guli mukazi wange era we mba nkulisa we mba nkusanga Bambi, it sounds like yesterday. Kola ki kikole ndimu katontawaanya ni Madama Hadija natule waka ninda gwe nalinze nga mulaba netandika ofumitiza biri ebirooto ebadde bijjange mabega nyongera okutya nengamba kirabika birooto abantu balootaga ebintu nga si byebbyo nga sena kirowoozo nti omuntu asobola n'okufa omuntu yatambudde nga mulamu atali mulwadde ogamba nti omuntu nti banegondi yawuli ali wali agodde afudde pwenzi ne waffe twafiirwanga ne bufiirwa muganda wobaani nze nga tebinkwatako mbeera mu byange n'ekintu kufiirwa musajja gubadde osolo naye ekintu kinene nayiga nti omuntu afiirwa omusajja ne bwafa atya toyina muntu asobola kubeera ku saidi yo nga ye wane bwaba ayina embeera gy'aba ataddewo Katonda akyuka n'amukyusa omutima n'atereera etayinza kutereeza muntu afudde toyina gy'oba ogenda mujja wala Madama Hadija nnemeredde nneme ebyokulya kale kati mbuulira omwami agenze mu kyalo
yamala ennaku mmeka mu kyalo oba yamala ennaku mmeka wa? Mukyalo teyatuuka kubana teyalwala zaadi ennaku z'omwezi lwali nga lumu January kyenzijukira bali mu taxi nga boda agirekera mukwano gwe bali mu taxi mwe baafiira era baali banoonya waliwo mukwano gwe yalina n'omukyala ali mukwano gwe nga beddira omuziro gumu nga bagenze bonna baali mu taxi nga balina ebinyumo byabwe by'emipiira teyayagala kuŋŋamba kubanze namugamba nga oba oyingegendamu ebyo ebinyumo weegendereze ebintu biba bya bizibu kati wabanga abigendamu nga tayagala kukola ki nga taŋŋamba olwo yasituka busituzi ne bagenda gurupu zaabwe ati ndi awo wayitawo ennaku n'amasannyalaze gaali gamaze ennaku nga tegaliiko nakyajinga essimu nali nakagizaako mulamu wange nankubira yaŋŋamba maama w'abazungu konze wange oliwa mugamba ndi ku mulimu waliawo okola nalina mukwano gwange bwe nalindi nalina mukwano gwange bamuta naye Naalongo nemugamba ndi ku mulimu gwa Naalongo mukuumako wano naŋŋamba muyindi omanyi gyali yali nickname ye gye baali bakozesa ku stage yaabwe mbuza muyindi omanyi waali emugamba yamanyi ali mu bibye aŋŋamba nonno gwe okyazannya yafudde tumuziika nkya yangula olunaku lwali lwakutaano tumuziika nkya nemugamba namuzanyira ku ssimu yange naawe giveeko aŋŋamba va mu kuzannya ezo ennaku zonna esatu ze wali omaze oŋŋambye 3 ennaku 3 ng'omulinze nga tadda wakubangako ku ssimu ye angikuba nga teriiko kubako kati bwe bakugamba nti afudde ate n'owakana kati nze kasaba ŋŋamba mulamu wange yankubira nagamba mama muyindi omanyi gyali era teyambuza nakumuza nti oba osiibye otya oba oli otya yaŋŋamba maama w'abazungu konze wange senga muyindi omanyi gyali konze we yagenda ali mu bibye naawe alabika oba alina abakazi be gyali nadda kati yafudde tumuziika nkya omwami yali anoonya mukyala we naye baafiira mu accident yali emu era bwe yagenda yali anoonya bamuwa ebigundi ebyali mu waleti basooka mulaga mulambo gwa mwami wange bamugamba munange olunaku ono baleeta ono lwe baleeta nono bamulaga emirambo gyagiwerako ng'esatu bamugamba ne bamuyita n'omukyala naye nga mukyala we yafiirira mu kabenje ke kamu nze bankubira nensooka nempakano keera tugenda gye twalaga okukakasa namala kulaba ku mufu yennyini nga mulabako wali nenkakasa nti bannange munnange wange ye taliiwo era nenzikiriza kizibu okukkiriza nagenda nzikiriza mpola kizibu okukkiriza nagenda nzikiriza mpola paka n'olwaleero nina obulumi tebugenda kunzigwako nkya obadde naye simanyi wabula abantu bannange mpa ku magezi agaŋŋumya nga nze omuntu naye mpuli okuguma kukyaganye neegumya naye kikyaganye mbatamu ati kikyaganye kyo nkigasegase kiganye kyo mwami ne mutwala ne muziika twamutwala Luswalira bayitawo Luswalira Masaka witira Kinoni tumuziika era nasigalamu ekyobusiru gamba usanga banamuteeka mu keesa n'enyenye oba bamuyiwako ettaka n'enzikiriza
nagenda nzikiriza mpula aye nina obulumi. Okay, madamu Adija obulumi bwe nnina naatibadde bisinga mbigumiikiriza nemmanyi obukale kitambule nga bwe kiri sijja gana kwebaza Katonda madamu Adija kiyinza wenda akyampadde obulamu obutonotono naye nina obulumi ku mutima tiwendi sisobola kufuna school fees ziwerera abaana bange kuba sirina mulimu nali nkola ntandise nali njiyizaawoko akantu ebifunamu nebikyankalana essaawa zino ne covid naye nanyigiriza byonna ne binyigiriza nga bwendi ndi mu kattu nga madamu Adija nga bwe natuula nali ndi awo mukwano gwange omunaŋŋamba tutuule eyo ne wettira eyo osobola okugenda ne bakola ki ne bakuwa ku magezi ne weekubira omulanga kubanga nze mpulira nga mpulira neekyaye nga nze nambuza bona ekyawa kulowooza okwekyawa kugasa ki? Omwami yali yakutwalako mu famire ye nga tannaba kufa amaze kuzaala abaana yantwala era nagenda emirundi gyalinga ebiri nga balina okumanyagana era bamanye era babamanye niwe bakoma kubalaba wali bamugenda kumanyagana n'ekitabo eky'ebitaano tebakikuwa gwe abadde abonyeebonye obusente bwoba okuŋŋaanyiza olusi bwali badde ogulamu ekitabo ate bwokwata okunguze kuba weeguya ate sibagende balime ku taata waabwe kuba kumanyagana naye okomawo nga bwogenze abaana nga ekinnuma tibategeera ekika kyabwe kyo kituufu era babamanyi naye yadde ekintu ekimu yadde akayambi akamu tibakalina n'okunoonya gyendi kweyanziza nnyo okunoonyaako era nsanyuse ononsonyiwa kalukaabira mu kamerayo naye nsonyiwa nalinga ngaana abantu okukaaba abantu bano bennyini abandaba ne baŋŋamba jjo omuntu muleke akaabe akole ki afune satisfaction so sikyagaana abantu nonsonyiwa nsanyuse nnyo okunoonya eno gyendi bannange mwenna abandaba ninga mundaba ndi mukazi munaku we mundaba naye nebaza Katonda nti ndi mulamu naye omuntu yenna bwe musobola ofunayo obumashini obusobola osiika ebyokulya n'okufuna agesi ezipangisa ekifo wensobola okukolera naye azanye madamu Adija bannange abali ku HK Media obudde butuzibyeko Eva nkola regulo simanyi lwaki ngenda kubeera mbasibula nze HK Media Hadija Kigozi mweraba.